Kachumbali TV kwoli nga lero yesawa lero nakula Monday tugenda bera nga tutematema ensonga z'ekivulu kya Jose Chameleon gwanga mujje sirinzeka ndina abasajja abamanyi okuva ku mikutu ejenjawulo omuli Edios Media omuli Uganda Swala lero swala embozi mu yugi yakwe tulira muganda wange musajja wamanyi nnyo so bobera tubire Kachumbali obose bulogenda ku Edios Media oba ne embozi mu yugi so tubaniriza tutandike naawe ogamba otya ndi bulungi ogamba otya bitambula bulungi so nekwatira kazi ndabuka oli musajja wamanyi sebo ndi bulungi nnyo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan so ndi musanyufu kubanga ndi wano nakolwa lero abinje badde mu weekend okusinga dale badde gwanga mujje Jose Chameleon so udgo singo kutunulira awo bingi byajetoliddeko kusaidia yene wizo Chameleon ne wizo bye bakoze ku stage atenga baziba bikole banga dene naye no kutunulira obugazi bwa sho kugitunyanga byabadde so ze ensonga ze tugenda okusimba kesawa zino okay omukulu wa Edios Media ogamba otya ndi bulungi sebo mugamba mutya abatulaba ku Kachumbali TV ne ku Edios Media ne Mbozi mu UG 256 pozi nze nange lasijja kwawukana nnyo ne Mayanja eggwanga ndi wano nebuuza lyajja oba teryajja okujja lyajja naye tumanyi oba lyaggwayo eggwanga kyali awo ebimu bye tugenda okubaganyako ebirowoozo kuba kigambibwa eggwanga n'ekitundutundu kyalyo yinza okuba teryawera okusinziira ku namba ze twalaba. Okay awo nini wetugenda okubeera nga tamudikira naye nga tunabagenda twagala tubuuze ku mukyala Tiana Banks mukyala w'amaanyi nnyo abatamumanyi osobola omunonyako alina akayimba akapya kebayita ebiwooma jukira yakola akayimba ne Palaso sofa katambula bulungi nnyo so katalina owooma so musajja waffe nno ya mulimu mulaga piper nasooka mumulya mukubi w'amasimu mulaga piper musayi gwa Edikenzo big talent bikoze bitya ne kati musajja w'amaanyi alina omuyimbi ali eyo bweru tetumanyi oba tetujja kugenda yeyo tandike ne gwanga mujje wagiraba otya gwanga mujje ngojeko ebizibu byafuna mu kusooka because abantu bali bagamba buyagana abantu bagamba nti Chameleon yawonye buwonyi nti oba oli abantu tebaali bakujja so bingi ebyali waawo era ekibuuzo ekyali kiddakaawo nti gwanga mujje nakuzomeza 24 kigenda kubeera kitya omuntu kyali alindiridde era ebigambo ne bibeera bingi akubanga era ojjukira kuba bwe katonya ku Lwokuna n'okuzomeza 13 era ebifaananyi ne biyitawo ku social media nga bamu bagamba nti ebifaananyi rehearsal yankuba kati oli ateeka ekifaananyi nga amataba nga mayitirivu nnyo naye kati kino ekifaananyi kikubiddwa ku Lwakutaano naye nga tuli mu Lwakuna so bingi ebyabeerawo naye okusingira ddala abantu amaaso bagatadde ku Chameleon agenda kukola oba tagenda kukola ate n'okubagana empawa kukyaliwo Chameleon yakola oba nedda awo nga tetunaba kujja yakola oba teyakola embeera y'Olwokuna ne kye wali osuubira wali osuubira ki ku Lwokuna bwalaba enkuba ku Lwokuna nze nali nzikiriza nti tekisobola kubeerawo mirundi ebiri sho yali tesobola kulemesebwa mirundi ebiri wadde ebibaddewo naye era sho yali yakubeerawo nga bwe bali bakyusa so kyali tekisoboka kubeerawo mirundi ebiri wabula ekibuuzo kyali nti abantu banajja oba nedda okay tutuuka nga tetunabatuuka ku Friday lwennyini abantu ku Lwokuna batambuza n'obufaananyi bwa Gravity ng'ali ku mazzi asaba abantu ne bagamba enkuba tegenda ng'aloga abantu ne bagamba nti leero Gravity obufaananyi ke bufulumye lazima enkuba erina tutonnya wali asuubira enkuba otonnya ku Friday of course nali njisuubira kuba enkuba yali erudde okutonnya laba bwetonnya Olwokuna kati ate Friday saawa nga 6 wabaawo ankubira akasimu angamba ndi nsambya naye ndaba ekire kirina we kikutte wano ekiddugavu oli lugogo mbuulirawo omusana gwaka konze siri lugogo essaawa zino ndi makindi tutwongeremu essaala ew'omusajja nebusamu awo kasimu ku buladi wange Gravity ne mugamba waaye gwakutekuttemu wano nabawo ekya bbulaaka ekikutte oludda olumu Gravity n'angamba mmwe mutunule nabagamba Katonda akola ne wabaawo watuuka n'akuvaamu kati simanyi oba ku luno yavudde mu Gravity obeera mu mumiri kuba Gravity akyalina enzikiriza nti namba teyaweze okusinziira ku byogerwa olunaku lutuuka olwa Friday abantu bajja nga bwe bajja tutandikire ku bantu turn up y'abantu ye yali eyo eyise eggwanga oli bwagamba ggwanga mujje abantu ne bajjanga bwe bajja
eggwanga libalize eggwanga lya bulamu ky'ekyamazima because olaba kati waliwo n'okukomparinga abantu wakati wa Spice Diana kuba Spice Diana yabadde akava cricket oval then ate ne Chameleon naddakaawo nga winulwa gye nga tumulese because eyo uninwa giye fena tukiriza yakiwanika naye kati okugeraganya kuli wakati wa Spice Diana ne Chameleon mundaba ye y'ebintu ani yasinza abantu mundaba ye y'ebintu gw'olaba kyali kitya kakati ensetting cricket oval ba promoter balamanyi gye bagisettingamu nti kakati bw'otuna stage oli wabagitadde n'engeri gy'abagizimbyemu space gye beetutte tukitunuulira then tutunulira VIP omuntu agitaddewa era space gyagiwadde then tudda ku bano betuyinza okuyita abakiba bano ababeera abasawundi abakola ku sawundi mataala gye babeera eno era n'abakamera n'abakamera na biki byonna so byonna tuba tugezaako okubitunuulira naye nze bwe mba ndaba nti bwe tugeraageranya obungi bw'abantu nga tujja ku kino tego nga teyazze bulungi naye wadde go nga teyazze naye ate bwe kiba kugeraganya Spice Diana na Chameleon ate okuba yasinzeko ku bantu okusinzira nze nga bwe nalaba because nti bobeera eri mu maaso nga ku stage oba bobeera wakati kati tosobola kumanya kiri mabega ate nga yafunye ne favor singa si kiri ekyatuukawo teyandibafunye singa olwejjo lwabadde nga lwe luli olwasooka abo n'abantu abazze wano ejjo kwa 24 tebandiweze ku luli abantu bazze lweyo ti sympathy munaaye luli stage yagwa munaaye katugende omusajja tumuzze engulu ekate ku Spice yasinzeeko ku bantu show zino bwozitunuulira nze mu kulaba okwange anyizo gambo beggwanga lyasinzeeko kubanga tunuulira engeri ya stage kwewuunyisa abantu zaali ssaawa 3 nga bayitirivu abantu zagenda okuwera ssaawa 5 nga temuli kitegeeza ki baali bazze kusunga omuntu wabeereze kusunga si lwera abazze kusunga still kulaba nti abaayi abantu bazzeemu oba ekyo kyonna kiraba okuba nga nzize kulaba show nesho neetanyuma bwe batenyumidde show nsobola okufuluma ono ensonga gyagala nti abasinga baali babwereere how is this ekyo bwereere sikimanyi kuba sawulirako nga Chameleon agaba tiketi ez'obwereere omanyi nti no baatuuka omulyango ne bagusala nga bayingirira ku because ojjukira gravity omutujje baatuuka omulyango nga n'owakasanvu oyingira tolimba bantu ate nimbe ekimaaso ga kamera eziri wano nawe akasanvu yayingira n'owakasanvu yingira obudde bubi enkuba essaawa yonna yeekyanga n'okukemekeza ogamba nti Spice abantu basi yafuna abantu okusinga ku Dr. Jose Chameleon mukama wange kiriziganya n'entowooza kubanze ebivulu byonna nabirimu era nafuba okulaba nti nontuuka mu buli kanyomero ekyenjawulo ekyaliwo ku Spice ne Chameleon nti nno stage ya Spice yali side zeno mu bukiika abamanyi cricket oval yali eno okukuba eri bypass eyagwa we yali nti nno weno waggulu eno waliyo abamanyi cricket oval eno waliyo amadaala ku Spice waliyo abantu of which wa Chameleon tewabadde bantu naye abaali mabega ewa Spice Diana ffe twatambulako emabega nafuna omukisa ogutambula n'abokwepe nabeepenerayo okimanyiko nti nno Spice yatunda VIP ne VIP ne ziggwawo ku mumiiri ndaga ku bifaananyi ebyafulumye ebya VIP ng'abantu batudde ng'oggyeko bino bye basooka okukuba nga wakalu okulaga ddiko yekka gwe engeri gye baategese ndaga ebyafulumye nti VIP ejjudde owa ensonga eyo nega tugenda empola bw'olaba Spice Diana gye bateekamu show yaabwe ne bwe bateeka VIP nti basalako ekisaawe kituufu ekyo kyoyogedde nti watuuka nga mabega wali VIP nga kibangirizi kinene naye nga teri bantu because abantu batebasobola kubeerayo nga tebasobola kulaba ki ku stage baalimu n'ebifaananyi byafuluma ewa Spice kati bw'olaba obali batadde VIP nti abantu baali basalira kati ate nga bw'otambula okuva eri nga abantu gye bayingirira woyingirira mu kino ekintu kyemuyitamu abo obaniriza abantu kola wonna waali wakalu nti ng'abantu batandikira ku VIP wano ate kati olaba abantu batebo babaddewo mu mumiri wali ng'ofuna ne wokola interviews nga tewali agambye osiikiriza abantu owa Spice ng'oggyeko nti nno okubeera naye wa Spice wakiraba n'ekivulu kyaggwa abasajja ne bayomba twabadde mu VIP nga twasasudde sente zaffe anti baali babasembeze eno ku stage eri emabega tewaali bantu nawo bayimirira
kuba abantu twabadde bangi mu VIP nga n'abamawulire batusiikiriza okitege naye wano twakoze zi interview ng'omuntu alaba bulungi ekiri eri olw'ensonga space yabadde nkalu. Tolowooza nti nno Chameleon stage ogiteeka eri gye yagitadde kyagaziyiza ekibangiriza abantu ne babeera nga buli omu ali fayini ne kyakola naye ku Spice nti n'abantu baali benyigiriza mu kantu katono olw'okuba nno essaawe baali bakoze eki. Lwaki batuwanya ebifaananyi bya drone nekirala lwaki baagaana aba drones endala okukuba ebifaananyi bo ne bawa waabwe yekko gemateeka ga show because era bulijjo bagamba nti banage temu streaming live show yaffe because ekyo kiwulikika naye nyamba okukuba ebifaananyi tubaganye kukwata bifaananyi naye temu streaming live because naffe konde tumukola ki ebifaananyi ebya tewaliwo bifaananyi byafulumya nga si bya eriyo nekyo amateeka gabeerawo aga show ebifaananyi ebiriwo bya ku mutwe bya mutwe abantu babayisa kamera shot bayisa ku mutwe bati tewali shot gye bakuba ng'olaba nti abantu bali bati. Anyway, performance yali etya? Performance ya Dr. Jose Chameleon nze ndowooza akaddiye kyenyiza okwogera amanyi gagenze gamuggwa. Performance teyasanyusa. Performance ya energy yali mutono nnyo n'ekirala nti okwogera kwasukka nga wenzo gamba nti abantu bazze mu shoku manyiganya so ebigambo byali bingi nnyo. Tulowooza nti nno Chameleon yajja ku seeti eno nga oleda alina obusungu yajja n'obusungu ye nga nebyagala okugamba abantu bingi ku stage ku lunaku olwo so nekimulemesa okupafominga okuyimbira abantu okitegeera nti kwegamba ate n'ebintu byakolakola ebintu birala bingi nnyo bindowooza ti kati nga Chameleon nti kuba omuntu bajja nasasula tiketi okujja okulaba Chameleon abazze kulaba star abazze okulaba omuntu obule gwaludde okulaba ne baba badde nga yamulabye ejjo abazze nga asubirawo ekyenjawulo tewali kyanjawulo kati Chameleon ekyenjawulo bwe kikubulamu n'otandika okuba nti otandise oluyimba oba wakalutandikako n'ogamba nti puulo n'odda mu kwogera n'oyogera n'osaba olimbo lwabo oba wakalutandikako booti yaleeta ne vaasi za bayibuli webale nyodda mu bya bayibuli biki kwegamba bibbo w'abantu n'ekirala kino kye batandikawo ne ku Spice era kyaliwo nti n'ogamba nti nze nja kusooka ku stage yange n'otuuza abantu paka ssaawa 4 abantu baalinda mbandi emabega nga abantu beemulugunya ne ba MC be baleese abaasookawo nga nabo bakiboggwa abantu baali bagamba ano benyinira bakoowa okitegeera so ekyo nakyo nakiraba ku Spice Diana ne Chameleon kyabaddewo nti abantu balinda omuyimbi okujja ku stage Najaret agatuuka nga ebintu byabatamiitamye edda so byemukoko okusomoozebwa okwabaddewo so performance yali nfu temwali energy yadde bo comparing ne ya Spice Spice naye energy yali mutonotono naye bukomperenga ne Chameleon nziroza Spice yasinga kukunze performance wise because yokugera kwali kutono yakumanya abantu endongo okusinga yakuba abantu omuziki naye teri kintu kyanyizanga kuzikiza babyuma ng'ayomba n'ababyuma gwe wensasi sobola okulabisa wano mu bantu okuba bikebyo omuntu akoze bihasozi naawe ne ku ssaawa esembayo n'oba ng'oyagala namukubira abantu baba bakatandika ani ali ku mulere bwe twakusasudde kuba ebintu naye ng'obuzibu buli kuyo olw'ensonga ye yali ayogera nnyo najja ku ki kuba ali ku mulamwa then ekirala stage nnene eya Chameleon okuyimba ku stage yemu oba ku concert oba ku event ya Chameleon ne twalaba nga alese n'abayimbi ba kakyere bali ku stage bayimba nabo bayimbisa n'aba DJ Pulo tugambe tutya muyimbi kikakyere mwe bali gwe kyogamba bonna abayimba bali basanidde okuyimba ku stage y'omusajja omunene bw'atyo abayimbi olina banaye simayina olina nawerawo ne mention ye simanya ntumidde ku mugagga wange gundi atudde wali ku stage y'omuyimbi omunene so King Michael yagamba mbu yambassador wa bonga sima bonga beti nalangira n'olunaku lwa gundi nayisawo n'abagagga be ne ngamba mukama katonda what are you so performance yo bwogigeraganya ya Spice ya Chameleon bwogigeraganya ya Spice kyali kiti Chameleon se basingako kuba olaba Spice ye kyabula performance ya Wizo yali etya yali masavu ne ya bebe naye lwakuba ekintu Chameleon kye yakola ne Wizo akisusiza tetunaba kituukako ekyo kuba eyo ensonga nkulu nnyo mu ggwanga so bwe tuva ku performance waliwo abagamba nti nno stage okubeera nti nno yali ngazi tino yali adduka n'ava eno ne yeetooloola nadde eno tino kyamukooya ku myaka gye nakyo nakira kyakosa munataliye kababeera abayimbi abalala tubulaba engeri gye bakola mu stage ekyo kintu ky'okwetooloola ekyo gwe seba okudduka ne weetooloola n'odda eri booti si kya muzannyo so twandigenze ne stage eri eyasooka yali oke naye eno yo yali ekooyaamu
nti bolaba n'omuyimbi okuva eri omuyimbi okuva eri backstage okujja n'okutamba okutuuka era ddala ku batono mu maaso stage yalyeko era sawa yali agyesibye yamulaga nti yadduka miles mukaaga n'ekitundu miles mukaaga okwetoloola obwetoloola then steps gyali emitwalo 2,300 obijjawo ebyo ku ssaawa gye yali yeesibye ku mukono yemulaga buli kimu nti otambudde boote bigere bwe biti era ye kennyini yakissaayo ku social media ndozi. So Chameleon bwe tuba bakumusaba kuddamu concert kyetaagisa sikati anokweteekateeka n'okumala okweteekateeka obulungi nti Chameleon omuntu abasubira ekyenjawulo nebirema kubeera nga bya bulijjo nga bwanajja wano ku kalenda ekyenjawulo tewakiraba mu twali tuli awo enjiibwa ne batenjiibwa nezigana okugwa okubuuka ate enjiibwa ezo zakikola ku babishop abaafa bagenda bazikanyuga bati ne zigwawo n'abamu tebaliiwo enjiibwa ezo zirimu ki anti kati okanyuga enjiibwa ezo kuba kulaga kabonero kalungi akabonero akeddembe kati enjiibwa eyo bw'ogikanyuga negana okubuuka okugenda n'egwawo kitegeeza nti kaba kabonero kabi. Okay. Enjiibwa zali tezaawulira nti no bazitadde ate n'ekirala bagamba mbu zakwata enkuba yali alaba amaze okikuba ng'alina zitazigende naye ebyo byajja. Twogere ku surprise gye baamukolera ye gye bagamba nti no baali bagimukwese yali tagisuubira okutulaga famire ye ng'emuyozayoza famire kyetutamanya lwaki abatesitesi omukyala tebaamutulaga oba yagaana anti kati nze kyendowooza gotaka kubeera na mukazi owaka of course njagala nga olina abaana buli musajja yenna akuze kati nga Chameleon aba yetaaga okubeera ne famire ye n'abaana be ne mukyala we mu maka gaabwe nga bwe bali bateredde naye waliwo ensonga lwaki Chameleon lwaki Daniel yabuka n'agenda mu America okubeereyo n'abaana n'aviira Chameleon ensonga bweri ensonga kyoba jasi yayagala famire ye baba kusomesa abaana bafiiringe comfort nga balina mukyala wa ne mama wa nze nkubuuziza ekibuuzo nti eri omusajja akuze kati nga Chameleon nga tagala kubeera na famire ye waka nga bali bumu of course yalabika takyagala lyessanyu lyeddembe buli muntu yenna kyeyeetaaga buli muntu yenna era ebiseera ebisinga ntumira asobola okusigala ne mukyala we ne basigalawo oba abaana ne bagenda ebweru ne basoma biki okitegeera naye ng'omukyala n'omwami baba bateekeddwa okubeerawo kati ekyo Daniel obutabeerawo okubuka n'agenda mu America batera okuba balina obutakkanya bwabwe n'ensonga zaabwe ate era bw'olaba n'ebize n'ebyaliwo kati wa wizo n'oli mukyala we Sandra bw'olaba ebigambo Daniel byayogera na biki byonna n'obwongo bwe ne minds ebyogeza olaba nti waliwo kitatambula bulungi wakati waabwe okitegeera obutabeera mu kavidiyo kyali kigenderere no kiri bwe kiti Muzeeyi Mayanja amaze ebbanga nga tajja mu events z'abatabani baabwe ku luno yeesitula luvannyuma lwa myaka 10 nga tajja mu ndongo Chameleon ne bw'aba ategeseewo oba buzifa naye ku luno najja okitegeera gungamba otya omukyala alemereddwa yadde tali mu ggwanga okubeera mu katambi ng'abaana we bali yaleka voice note okitegeera at least bandituzannyidde eddoboozi at least bandituwadde excuse nti yataddewo abaana either ye ng'ali ku oba ye yabakutte ku kamera kyekisoboka naawe by the way ne mutabani wo omukulu teyaliimu so kiraga ki ayinza n'obakwata ayinza n'obakwata nga maama w'abaana because ye tekijjaawo baana bakubeera nti Chameleon tata waabwe era nga bulaba Josede bwe yakugamba nti nze okukola oluyimba lwa Sembera ne Prima twakikola lw'abaana okitegeera nti abaana balabe nti tuli bumu naye nga ffe tetuli bumu okitegeera omukyalo ono binga okubeera nti nno tebali bonna alina contribution gye yakola ku show oba postinga oba kiwakirabako nze kyenalaba kyali kimu bwe yateekayo nga sheeganye emaze okufeeri yateekayo nga amusaasira era ng'asaba abantu bajje mu show vuki yakola contribution ng'omukyala ekyo yakikola so ekyobutabeera mu video si nsonga nkulu ye ng'omukyala atali mu Uganda ate nga show ya bbaawe kubanga nesente zibazingira ffe tuba tusuubira nti zabwe babiri ye n'omukyala surprise eno yamugwako bugwi yali akimanyi naawe kanza n'okuba bakalikodinga gulo ne bakazannya leero ne bakaeditinga namu ne bakatematema bingi ebyalimu zinakalaba batematemamu nga tukyagenda maaso twogere ku nsonga y'ekikolwa ekyakoleddwa ku stage Chameleon ne Wizo
okwekiisinga kyesika kasanti oba yabadde kiisi oba peeke simanyi waliwo peeke abazikuba ku mimwa waliwo abazikuba ku ttama waliwo abazikuba mu tukwataganira ddala balemu amagezi naawe yabadde kiisi peeke leka tubuzaabo bantu bakulu bwetulaba obutono bwotolooza tuli bato olyokosiriwe yabadde kiisi guno mulundi gwakusatu nga bakola ekintu kyekimu kiraga kyeggwanga kale kituufu bamukwano beeyagala ng'abooluganda ndowooza bava ne mu luganda ne bafuka bamukwano era ekikolwa kye bakoze kirungi era kisaanidde naye luddawa mu kaseera ng'eggwanga lyonna litunuulidde ggwe Kamiiri nti ggwanga mujje ekintu ekiri ku matu g'abantu ne ku mimwa n'okikoleraawo mu lujjudde at least mwekwate kanaapu kammwe tugambeeyo kyaleka kalinkinze buki bulinkinze naye ne mukikola ewajjudde zikamera eggwanga lyonna litunuulidde ggwe nga bwe waliita n'osalawo okola ekikolwa ekyo kikolwa kibi nnyo abantu bwe tukula tuba tulina bye twegomba nti nno for example nze mawulire muneeno neegomba nga omusajja katongole omutongole nange waneegomba tubeere ate nange waneegomba wansanga mawulire kitegeeza mba kyakulabira so era nafuba nnyo okumutuukirira oba n'okukola ebimu ku byakola bw'abeera nga abaana abasinga beegomba Chameleon ne Wizo ne bye bakola nga abamu babikola ne babeera nga beekubye peeke ku stage abato omugigi omuto guno baguleseewa ebyo biwanvu sijja byogerako owaayi ensonga ya peeke wagirabye ensonga ya kiisi si ya peeke ensonga ya kiisi ekisookera ddala njagala okugamba nti Chameleon Wizo Manizo ne Palaso mutuswaza si kinene nnyo batuswaza ekisookera ddala wano mu Buganda basajja baganda Mayanja family basajja baganda nti wano mu Buganda waliwo ebintu ate sina mu Buganda wokka because bw'okikola ekyo bw'okikola n'omunyankole naye akugera kulaga nti kyokoze kikyamu omulugu wala bugende bulugu ati bakikola okitegeera nawe walayo nakabere mu Busoga nti ekintu ekyo kituswaziza nnyo ffe nga bannayuganda era kino kiraga nti oba oli awo Chameleon oba ne family y'abamayanja balina ekintu kye bagezaako okutunda nga bakitunda mpola mpola naye nga ffe tetukola ki nga tetukimanyi naye nga bo balina engeri gye bakitundamu nze naga nti Chameleon musajja mukulu ategeera obulungi ne Wizo naye kati ajjirira ne Palaso naye ajjirira nti waliwo ebintu bye bakola n'ogamba nti kino ddala Chameleon yakikoze kino ddala Palaso yakikoze kino ddala Wizo Manizo yakikoze so kati ekintu ekyo kitakoleddwa mulundi gumu kitakoleddwa mirundi ebiri kyongedde okutulaga nti abantu bano balina ekintu kye batunda naddala mu kiseera kino nga abantu amaloboozi gavudde enyaga ebisiyaga okitegeera oba badde bavuddeko omwana yakoze kagundi baba nga badde bavuddeko nga tebalya bubi omwana yakubye bukatunzi bubiri Wizo ne Chameleon nga bali mu kwekisinga ku stage kakati ekifaananyi kyakutya Chameleon nga zibirizaako erisa erimu white nga bali mu kwekisinga omwana nassaako bu captions Chameleon yeseemu yabuuziza naye Wizo wasenyeza alaye nagambye line eggwanga owaaye omusajja bayinza obeera omanyi Chameleon anywa ne Wizo anywa ate performance eyo yabadde alina obeera nga wabeera nga abikozesa nga yemuwa amaanyi kyeko obeera nga ogizeemukko nze kankubulire teri muntu anywa n'ayita walaga abaganda kye bagamba teri mutamivu abagambwa era olaba omuntu tumuza okubeerawo nga mutudde munywa nanywa n'atamira nnyo naye naye mukawo ng'atagala naye anaggulawo emmotoka takongona neiba n'agivuga bulungi n'atuuka ewaka oluusi n'atagivaamu naye ng'ewaka wakoze eki ng'atuuse kati ebintu byonna Chameleon ne bakola ne Wizo Manizo ne Palaso birina ekigendererwa era balina ekintu kye bazimba bannayuganda beetaaga okukitunuulira ennyo nti balina kye baagala okusiga because kakati olaba kati gwe kabeere mutabani oso kimukola tekisoboka ekintu ekyo losa kikola kikyamu nnyo ate tebeza na ku musajja munno so abantu bano balina ekintu kye bazimba mpola mpola naye nga ekintu ekyo kyakulabirako kibi eri abaana abato abantu abagamba nti nno just mukwano nga bonaaba ne mukwano gwo n'owulira nga owulira toyina abo balina kye babikkirira naye awo mbadde nsaba tuleme kulwawo nnyo tudde ku kintu ekirala bw'otunuulira nti nno Chameleon ffe tukuze tumulaba ng'era mu kukula nga tumulaba n'omuwulira nga batugambe wabeera Chameleon tewabula buvuyo
Neera kyanneewuunyisizza nti ne mu kivulu kino kyawedde abamu katono tudde wakanga. Awo tubale tugenda ommalira nti nno abantu for example kati nze namanya nti nno akavuyo kajja beerayo era zaali zigenda owera ssaawa 4 nenvaamu. Naye amawulire ge nafunye n'omuntu omu gwe nalekayo nange kennyini abantu baakubibwa bubi babbibwa mu lujjudde ng'abantu balaba kuli kuwali kuluutinga. Ekintu ekyo kirekawo endongo ya Uganda. Kakati nze nali manyi nti ebyo byakomadde okubeera mu bivulu bya Chameleon. Nekiraga nti noba oli awo Chameleon takyuka mu nkola ye ey'ebintu. Because waliwo omulenzi yenyumiza nangamba nti muyimbye nengoma nti omuyimbi omuntu alwanye n'endongo n'agenda ke Kenya n'agenda ke Tanzania n'agira naye omukisa ne gugaana ga yanyumiza emboozi nangamba nti yabeera nga bivulu bya Chameleon nenga twali kivulu na kimu webali bagenzi ne bavaawo mirembe amasawa bagabba amasimu bagabba buli kimu bakitwala okitegeera nenga kazeeke kuvadde bivulu bya Chameleon byonga tebigwa mirembe naye oba oli awo nti abantu tulowooza nti omuntu bw'okula abawo ebintu by'okyusa ne bitaddamu kubeerawo naye kati gwe bw'otunuulya Chameleon nti ye Chameleon ye bw'ajja okubeera ne bwali bakoose ne bwali babadde atya ye yajja kusigala yoyo obubbi nebinakusanza awo nakusamba lwaki tombuuziza day before the show waliwo omwami bamuyita Nick naye era nti yali agenze gye bakola lihaso n'amusamba n'amuvuma n'amuyisa bubi nnyo neŋŋamba ate nga bakolaganidde ddala ebbanga neŋŋamba Chameleon kiki kati Chameleon omukisa gwakyalina nti Mukama yamuwa feva ey'enjawulo nti ne bwakola kasasiro waatya nti abantu bakyamulinamu okwagala nti naddala bw'aba nga afulumizza oluyimba nti ogwo omukisa Mukama gwe yamuteekako gwakyalina naye singa Mukama bukeera ku makya n'agumugyako bw'ati bava Chameleon sibira nti asobola okuwangala mu nsi muno okumala omwaka omulamba. Ebikolwa bino birekawo endongo ye Uganda. Kyesimanyi oba ababbi bano yabaleeta yabayita oba abantu bakikwata ababbi bennyini bakikwata bukwasi nti waba Chameleon tugende tudde kwaba otunuulira n'ekyo ne Chameleon yennyini lwenjova ye yagireseewo n'addirayo ku booda ng'adduka naye babbi yalinye booda naye ng'abadduka ate nga ye kennyini yenna nnyini kibuuno. Okay, nga tumaliriza olunaku olwo lwali olwa show nve Makindye nali nva wakyali wange ya ledi nga ngenda mu show sawa zaali nga 11 12 nsisinkana Melody nga ava waneeno nga ku mukwano asala mu bitala bya Jinja Road ngali kubigera dosa atambula butambuzi nali mune muganda wange Lupi ne Ande batuli mu motoka nga atambuza bigere neŋŋamba yiyi omusajja wo tutusa agenda ku show kola naye atambuza bigere abantu baneeno Chameleon bazze akola nabo okubeera nga bakyali mu mbeera eyo kiraga ki kakati endongo eno ng'emirimu gyonna tetusobola okubeera mu nga tukola mu kifo kyekimu ngera sente tufuna zeezimu naye ate noba ng'onsukkulumako kati obulamu buno buli omu gw'olina okukola obulamu buggwe ng'omuntu fine nsobola okubeera naye ng'onyambako nasobola okubeera ne Eddie nga nyambako nange oba nga muyambako naye ffenna gye kiggwera buli omu n'okuba ng'ozimba obulamu bwo takoze kimala because era kwolwo lwennyini show bwe yaggwa nagendako mu kifo ekimu nesangayo King Fire yamukuba ebifaananyi okumala emyaka 2 naye ng'era kyekimu kyagamba abasajja bano tebatuyambye nti ne bwamposinga buposi tampa ssente ze naye nambeererawo kuba nange namubeererawo anti katono era abasobola okupositinga niwatabawo kibeerawo waliwo omunezi bamuyita Mukisa Mukisa oyo yali mu Golden Band naye nga Misa Kibuli wadde ayogera ku Mukisa nyera byagaana ngiraga kati ngira baba oyo kyokulabirako nga mutabani wange Mukisa si yayimba obubi ne Mukisa kyagaana ninga Misa kiyakola ki yagezaako muterayo eddoboozi okitegeera so byonna tukizingira wamu nti gwe ng'omuntu gw'olina okwefaako ne wejja mu bunnya fine balina muntu asobola okuyambako nakupositinga nakwogerako wano nakwogerako wali naye gwe kennyini bw'oba nga teweefuddeeko kwejjayo nakyo kisobola okukulemesa n'ekirala waliwo kye bayita era omukisa
nti abayibi bangi tubalabye nga sente bazirina waliwo ono omulenzi simanyi yani ono yazala mu Grace Card oyo Prince Oma bateka sente mu music izo nazo ate nga zenda batayimba bubi music na bamufuno wakabi yenna naye olwokuba nti naye talina favor talina mukisa nekigaana kati nabona ba melody daso okubeera wadde yayimba anakola ne Chameleon collab nezibeera za kabi naye nga ye mukama yamugamba nti ojja kukoma awo kati nga baba anenya Chameleon anenya wahabwerere maliriza bwenti Papa Sidi wamumanyira kwano Chameleon Melody wamumanyira kwano Chameleon kimala abo be balina okwesooti ye abateerawo platform ne mere bulungi mweraba